Ze Ali Katende. Ali Katende. Muganda wa Moses Katende. Yes sir. Mukiibi. Nzali b'omusajja gwe bayita Juma Mukiibi. Yes sir. Kitange. Era agalamidde mu mutala ki? Magogo. Omulabi wali bamuzaala 5 nze banzaala 5 mwezi gwa 7 ennaku z'omwezi 7 ku lunaku lwa 3 mu ddwaliro e Naggalama. Era negattako n'ekirala nti n'olwaleero lwa 3. Moses Katende yasomerako e Nabalanga awo. Yes sir. N'avaawo n'agenda Ekiryagonja. Yes sir. Twayawukana bukyali. Nengenda ku byange naye n'asigala ku bibye. Kati ate we tubadde tutandikidde okwegatta naye ate we yalwalira ng'ali ekibuli awo ku siteegi mweyo ennyumba y'oku siteegi eri awo. Awo yalwalira. Naye sirina nnyo kyenyinza mwenyumirizamu nti oba kino ki okuggyako nagendangayoko kuba nze nali nsula Muyenga nga yaasuula Kibuli. Kati nga nnyinza okugendayo ekiro ne musanga awo ne twogera kyokka naye nga tewali nnyo. Moses Katende okuva kuno ne musomera we Nabalanga yalinga kwaya master. Emizannyo awo biki abayigiriza abaana awo eŋŋoma. Kale yava kuno ng'akola ki? Kati bwe yatuuka eyo tugenda okuwulira ng'ate tuwulira ennyimba ze oba tuziraba oba okumusanga kale nga tuziwulira. Kati ate nze n'engeri gye nagendangayo ewuwe nga mbiraba basanga oluusi bali ku gita zaabwe kuba bakola ki? Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Okay, kale bantu bange nyongera okubebaza nze Muzungu David mwebale okubanga mungoberera nga we nabagamba enteekateeka yange yakubeera nga ngezaako okugata ku kadongo kamono etoffaali nga tutambula wano ne wali era gwe yenna ng'omanyi olina omuyimbi wo eyakufaako tugenda kubeera nga tukozesa omukisa guno okulaga ku abantu baffe abo abakola ebintu ebyanaggwano bano bebasomesa abatusomesa naye nga tolina fiizi zoowa kati oluyimba ku net datawo yeka ng'ofuna oluyimba. Kale ndi ku kijja kya omugenzi Moses Katende Mukiibi eyakuyimbira oluyimba Mpanga ne Livingstone Kasozi ne Sisennaku era ye yali koloneri eyasooka. Kati wano ndina ono ye Nabakiibi osobola okumbuuzaako oli bulungi? Nabakiibi ali bulungi ekizibu kye kayisa amalawo ekyo kyakutte. Kati wano ndina mukadde wange muganda wa Moses Katende. Taata nsaba obuuzeeko ku abatulaba n'abatuwuliriza kongereko ku ddoboozi abatulaba n'abatuwuliriza essaawa zino. Amanya gange nze Ali Katende muganda wa Moses Katende Mukiibi. Nzaalibwa omusajja gwe bayita Juma Mukiibi kitange era agalamidde mu Mutala ki Magoggo. Okay. Mukadde wange kuggwe ne omugenzi Moses Katende ani mukulu? Omulabi wali bamuzaala 5 nze banzaala 5 mwezi gwa 7 ennaku z'omwezi 7 ku lunaku lwa 3 mu ddwaliro e Naggalama. Era negattako n'ekirala nti n'olwaleero lwa 3. Kale baganda bange ono ye muto wa Moses Katende. Anyway, kye twagala okubeera nga tutegeerako bwe bulamu bwa Moses Katende mu bumpimpi. Moses Katende bye yakola ebimujjukirwako mmwe kwosa n'ebimujjukirwako ensi. Mwazaalibwa abaana ameka? Moses Katende babazaala abaana 2 omuwala n'omulenzi. Ono gwe tutuddeko ne Moses Katende. Ono ye jali ati mama wa woli yafa 1997 ye mama woli omuwala ali mu Bungereza. Omukyalo oyo nno mukwano gwange era naye namusisinkana ku mikutu gino nali njogerako nayogera ku Moses Katende n'agamba munaye program nagirabyo yabeerako ojja wange. Babazaala abaana 2. Ababazaala 2 nze banzaala omu. Taata yalina abalala nawe era bonna bafudde kati aliwo yenze. Kitegeeza mugatta taata naye bamaama banjawulo. Okay, kati mu baana ba mugenzi Juma Mukiibi taata wa Katende gwe asigaddewo yekka. Waliwo n'omulala naye omulala yayonooneka omutwe. Sorry. N'omuwala naye nga nze ndiwo. Okay. Weebale kubeera ng'oyonja kijja. Ate tunaakola ki era tulina okiyonja kubanga wembeera. Ate nakomawo ku butaka. Nina okuba nga nkola ki nteekateekawo. So Moses Katende obulamu buno obw'okusoma olina ojjukirako gye yasomerako? Moses Katende yasomerako e Nabalanga awo. N'avaawo n'agenda Ekiryagonja. Ekitone kino eky'okuyimba oba eky'okuzannya emizannyo ewaka kyaliwo nti ayina yasimbuluza kisimbuluze. Kakati ekintu ekyo abazadde baffe naddala Juma Mukiibi
yabeeranga nnyo awo awakaawe n'akuba eŋŋoma ye yennyini yeekubira ku ŋŋoma eyiye nga n'amazina amanyi okugatyabulamuko kyekimu nga nange amazina nali ngamanyi bulungi era ne kasozi abo bampaliriza nnyo nzire mu kifo kya Moses Katende nze nenkola ki neŋŋaana bugaanyi nze nitwala ogwange ogw'okuzimba gugwo omulimu gwali gwakuzimba era gubadde gwakuzimba nakalekeraawo naku zino so Moses Katende ekitone n'aba nga yasimbuluza kya muzeeyi mu famire mulinamu omulala eyafuna ku mukisa ogwo ogw'okubeera ng'afuna ekitone ekyo no nyine gwe musanze ku gundi gwe tusanze eri ku kkubo era abadde ayimba era abadde ayimba Jackson Mukiibi ne gundi Kabugo Alozias Kabugo bagundi waliwo Kiyemba babadde bayimba naye olw'empisa ennungi zaalina bw'atyo manyi buli kintu kikulemberwa mpisa mpisa we ziba teziteredde bingi bisobola okubeera nga bikulembera n'ekyandibadde nga kikyo kisobola okugaana kati mwenga mmwe ekitone kya Moses Katende mulina kye mukyenyumirizaamu nje engeri gye kale gye nali nti nze twayawukana bukyali nengenda ku byange naye naasigala ku bibye kati ate we tubadde tutandikidde okwegatta naye ate we yalwalira ng'ali ekibuli awo ku siteegi mweyo ennyumba y'oku siteegi eri awo yalwalira naye sirina nnyo kyenyinza mwenyumirizamu nti oba kino ki okuggyako nagendangayoko kuba nze nali nsula muyenga nga yaasuula kibuli kati nga nyinza okugendayo ekiro ne musanga awo netwogera kyekyokka naye nga tewali nnyo embeera ze ez'obuntu zaali zitya kale sijja kugamba nti ki naye nga nze mu mbeera zange naye yali musajja wa mirembe nga talina nnyo ki mboja era ffe ng'abalenzi n'abalenzi twali baaki bamukwano nga tukkiriziganya okujjako mpozi abawala mpozi kale yoyo bakadde bange ndine Ali Katende muto w'omugenzi Moses Katende ate ono gwendina ye n'abakiibi muwala waffe ono muwala waffe naye abadde ali bize yanditubuuzizzaako naye atusooke tumulinde asooke amaalirize ak'okulya akaffe kano kamazewo yandibadde atubuuzaako naye alina emirimu emitongole gy'aliko oba oliawo anaaba agimaaliriza agenda kugira gino gy'emisaala gigenda okuddawo mu maaso eyo era ono oyinza okwesanga nga tuligenda okudda ng'oba oli agamba ndina abaami be nalabako eno abaatuula eyo ku kijja nagendako ewa Irene Nakitto okuzimba ekijja kye juzi we naddayo omwana yaliwo omuto nga yanzijukira bulungi naye ng'abakulu tebanzijukira ensonga lwaki twagala okwassociatinga n'abaana bano tobagobanga naddala kati mu bintu nga bino emboozi z'ekikulu ezo babagamba nti obateekanga eri okay kale Moses Katende atuuse gwe mutegeera mutya nti Moses Katende ayiseemu mwali muli awo ne muwulira nnyimba yabaleetera kale Moses Katende okuva kuno ne musomera we nabalanga yalinga kwaya master emizannyo awo biki abayigiriza abaana awo eŋŋoma kale yava kuno ng'akola ki kati bwe yatuuka eyo tugenda okuwulira nga ate tuwulira ennyimba ze oba tuziraba oba okumusanga kale nga tuziwulira kati ate nze n'engeri gye nagendangayo ewuwe nga mbiraba basanga oluusi bali ku gita zaabwe abo kuba bakola ki Moses Katende yaleka abaana ameka yaleka abaana amakula ekituufu abaana abaliwo bali babiri ani nani Namakula ne Mukiibi
omulala ayali owannaku bwe yagenda tetumanyi gye yalaga era bo batugamba baganda baabo batulimba nti gyali kubanga nali mbawadde ekitundu kiri kyolabako empanyi kyonna kiri nga nkiwadde oyo naye bakitunze bakimazeewo nga tetumanyi ani akitunda oba ani gwe nannyini kyo kwe gatalabikangako ngakibikadde. Okay, kale. So yoyo Moses Katende yalina nawulirako nti oba yalina abakyala babiri Sisenaku n'omulala erinnya yoyo yali azaala Gonde. Kale abaana abakazi be bonsatule bonna abaana bazaala muki kubanga Sisenaku yazaala Semakula yekka oyo yazaala Namakula naye mulala. Okay, kale bantu bange njagadde Muzeeyi Ali tujja mwerekereza ate oba oli awo tulabeko ku bakadde abazaala mukwano gwaffe tata waffe jjajjaffe Moses Katende. Mu biseera Moses Katende nga akyagira endongo yaleetangako eno bayimbi banne ne bapafominga engeri gye nali sibeera eno simanyi nnyo naye ng'ekiseera si nnyo kale. Abayimbi okuva afa banne mu ndongo we baali waliwo abajja ne balambulako munaawe gye baamuteeka. Ekyo kizibu kyovudde olya nga nkugamba nti waliwo ayajja kati ate gwokubiri gwendabye. Oyo omwami eyajja nze yamusindika kubanga yaŋŋamba abeera na Kifuma okumpi n'ebaziika Moses Katende. N'ansuubiza kitegeeza gwe yali ategeeza nti ntuuseewo nsanzeewo muganda bwe bwati bwati. Yes. Ebintu bino tugezaako ffe okubikola okubeera nga tujjukiza emigi gy'oguliwo kubanga bangi ebintu ebimu tebaabitegeera tebaakola ki naye ne tukozesa omukisa guno okubeera nga tubalaga nti bano abasajja be baakolerera endongo era baava eno gye baabaziika. Kale nsaba osiibule ku abatulaba n'abatuuliza essaawa zino bannange tuli kyalo Magogo omwami Muzungu David yantuuseeko era musiibudde nammwe mbasiibudde mweraba. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57. B is a hotel and bar
tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.